Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubire muri bulungi. Ya nze ngaze siri fine olw'ebigambo ebitambula ku famire yange, ku baana bange, ku maama w'abaana bange. Tebinsanyusa. Era omutima mbadde nga sisula bulungi, omutima kugenda kwabika. Omutima kugenda kwabika. Era famire zaffe nga zigezaako okuŋŋamba Amiri tovaayo kwogera. Amiri tewennyonnyolako. Nate nga sennyonnyolako. Bwe mba sennyonnyoddeeko. Famire yange bagiteeka wansi, nange nze kennyini banteeka wansi. Simanyi biruubirirwa byabwe ki. Simanyi. Ensongera ddala esooka ensonga. Ebigambibwa nti sirabirira baana bange. Abaana bange mbalabirira. Abaana bange mbalabirira okuva lwe baazaalibwa. Anti neento eddagala twagendayo ku Heather. Twalina mu COVID. Twalimira ku Malukomu. Erubaga abasawo nabo banjulira era twagendayo okutandika okumya eddagala. Era nze yasasula buli kimu. Eddwaliro okuzaala byonna nga nze abisasula. Zahirwa asembyeyo. Buli kimu nze abadde nga asasula okuva ku Antineeto. Zahira bamuzaalira Kibuli. Mawiro gonna buli wabadde nga mukyala wange azaala mbeerayo okuva nga azadde n'ensulawo ekiro ekyo then ku makya n'envaayo n'engenda n'enkola. Okwo kubeera musango. Abaana bange mbalabirira tewali n'omwere wabeerayo omuntu yenna avaayo n'agamba nti yakwata lisiiti tewali asasulira ekintu kyonna ku mwana wange agireete. Neno olaba omuntu tababeeramu ebigambo tebivuddemu ffe babiri ate ne mubabilivinga nga boogera ebigambo ebyo ebinzikakkanya awamu ne famire yange. Ensonga ey'okubiri, sikubangako mukyala wange, sikubangako maama w'abaana bange, simukubangako era sinye yeri mu video etambula. Maybe they wanted to portray biri ebirala ebya past relationships, maybe nga kye baali baagala okulaga. Enze simukubangako bya bulimba. Era mbasaba omuntu yenna avaayo nga ayogera akakkanya omu ku nffe n'abaana bange yeenoonyeza bibye. Era nze mba mulaba ng'omuntu aduumirwa enjala. Abasinga babavujjayo nga boogera abo baduumirwa njala. Balirabanga ekkubo mwe bayinza okufuna ekyokulya. Oshege naye kati ogenda kujja okakkanya nze, okakkanye maama w'abaana bange. Then kati tomanyi nti waliwo obulamu after social media. Esa wayo yonna tusobola osisinkana oba mpate oba kuziika oba dduwa ne tusisinkana ne famire yange. Naye olina jja n'ayogera ng'alaga there is no life after this. Omutima gunnuma. Maama w'abaana bange Rebecca, okimanyi I loved you. Ate nawe wanjagala. Ffenna tweyagala. Buli omu yayagala munne nga n'abali waka baakirabanga. Buli omu yayagala munne. Naye bano abantu bano ba third parties abo be bajjanga boogerera. Kwanze nali nsirise. Nintandikawo bulungi nnyo omulimu gwange, nintandikawo restaurant yange, emirimu gyange gitambula, obuvunaanyizibwa bwange mbuteekinga. Simanyi kati lwaki nze omuntu asirise sivanga yadde okwogera ekintu kyonna. Simanyi lwaki kati ate baagala okunsojjasojja. Baagala kunnyonoonera bulamu. Sina nze buzibu na famire yange bonna. Yadde obutakkanya bubeerawo. Naye tulowooze ku baana. Tuve mu bino ono yankola kino ono yakola kiri. Si birungi. Tulowooze ku baana. Kuba abaana bajja kubeerawo lubeerera. Era bagenda kulaba ebintu bino. Era abaana bange nze nkyogera wano mu kamera, maama amwe namwagala. Era naye yanjagala. Ensobi za buntu. Kyonna kye mbanga namusobya ansonyiwe. Kuba nange era kyonna kyabanga yansobya namusonyiwa ku mutima. Era akimanyi nze nsiba nkimugamba n'omwaka guno gwali gutandika. Nayogera naye ne mugamba nkwagaliza kubeera bulungi kyokka. Sikwagaliza kintu kyonna kibi. Akimanyi. Asobola obajjirayo message n'azibalaga nga twogera. Nakimugamba nkwagaliza birungi buli kimu ky'okola. Ennyimba zo zivuge buli wamu. Konsati yo okoleyo ne konsati. Abantu bajje bamuwagire. Era nsaba buwagizi bwammwe. Mumuwagire mu buli kimu kyakola maama w'abaana bange Rebecca. Mumuwagire. Nange mumpagire
Mungu fena atuwa obugabirizi tusobole okubezaawo abaana baffe ensonga ezisigadde zonna zaffe aba babiri era nzi sikiwagira zibeere mu media mbasaba ekintu kimu mikwano gyaffe oba mwenna abatwagala kutusabira ate saagala kubeereko tiimu nti oba tiimu gundi ya fenna mutwagale tewali mubi ate nobody is perfect ya mwebale kumpuliriza basabira birungi Mungu abaye buli mukyasinga okwagala Allahumma amina. Era ajja kujja wanalajanire pastor. Ibango bye mu nyumba abana sina kyembalisa oshegedde. Bwe bakugako ne banda bya office baba no orphanage. Bali owemyoyo. Baze eri Katonda. Kati omusajja yalajana kumutwala mu nsi ziri ayitemu. Nga bwolaba bwe bazze bayitamu ba Messi olwalero omugenzi gwe bazizza gwe yali akola naye yali Dubai. Bakerekere bali Dubai. Target ya kapere yali akugenda mu nsi ziri bakakalamu gye baddukira jasobola okufuna opportunity siku muteka kunnyonyi ya Dubai ya surprise etali makulu. Dubai teri makulu kubanga n'abaliyo badaga n'abaliyo bakaba oshegedde bulungi kati gwogende mu nsi ewali abalaja n'okuddeeka ate gwe gyotwala omuntu nti omuwadde opportunity. First of all saagala mugirabenga success era saagala mwebaze Bobi Wine twebaza omutegesi eyategese boat cruise Bobi Wine yasasudwa milioni 10 mwaga okwo kwe kuli ne ticket ezaba abamuwujirako obunyama n'okumukwatirako ensawo twebaza omwana we Dubai yategese boat cruise n'omupiira ogw'okusoloza bakadama ababonabona ndi bagenda kujjako dictator era twebaze ne Bobi Wine mu bantu bonna badde asobola okulonda alonda kapiri bali tatwemuwebaza lwa content bwabasobodde olonda nali bulaza kino kikubye Bobi Wine bubi nnyo okuwa omuntu opportunity etamuwa makulu uligayo okwata omusajja alina famire omusajja yagwa comedically omusajja yeetaaga okuzimbira obwana bwe omusajja yeetaaga okusetinga ennimiro abaana bamwe banajemere babononere musenta atule mu VIP oba ekyo kyekidako nga babavudde ebweru kukitalina kirala opportunity ndala okuleka ekinyanja kyamugulidde Messi balina contribution eri comedy industry naye kirabisizza nnyo ba comedian mu Uganda okuba nti tetulabye contribution yammwe mu mbeera eno kiraga obutali bweteefuteefu na kubeera organized era kiddayo ku art industry mu kaseera nga kano nga munnamu avude mu bulamu bw'ensi twandirabye contribution yammwe kuba abadde agyetaaga family yalajana naye sirabye nnyo bantu ba Muggundu kulaga nti balina kye bakozeewo ekyamaanyi. Secondly bonna ababadde mu nteekateeka njagala okubebaza kubanga munnange oli akubeererawo nga tokyasobola kumulaba oyo nabeera munno ddala mwenna ababadde mu nteekateeka eno Ugandan community ku Bulaaya mwebale kulaga Messi mutima naye lwakuba nti era nabo bakukuluma nti Messi waafiiridde abadde wankyukakyuka naye omukulu tavudde kasawo Calvin ate kitakoleddwa tunakyo tukyogereko ekyo nakyo tekikoleddwa but secondly kasito mubiri wegulieka tusaba banna Uganda abatabeereddeewo mulambo kudda amaanyi n'okuwaayo okw'omuggundu kubeere mu mabugo abakulu mu comedy abakulu mu art industry mwenna abeefuula nti mwagala nnyo art n'abamanyi okujjayo ebisawo mu bakulu nti mulina kye mugenda okukolera abannakatemba twagala tulabe ku maanyi gammwe ng'amazima amatuufu mulina kemuteera bamulekwa ku mmeeza kuba abaana nkakasiza ddala nti Messi alese abawera olubwama yalinga mulamu nga byayagala abyogera era yabalabulirawo kati olubwama yeeyogerera nga mulamu n'agamba nti abantu abo banfrustratinze mwanyima kaadi ne munteekako opponent ng'ate nange ndi mu opposition paka kunkuba ku ttaka temwampa kitiibwa lwaki mwagala omulambo gwange kati mama ekisokera ddala kato tukirize kato yakyogera nga lwati ntayagala Bobi Wine kakati oyogedde ntoyagala Bobi Wine nze nkuwa kaadi nze bwe ba Bobi Wine tekyaliko kato yayogera nga lwatu nga gamba nze saagala Bobi Wine kato ayogedde lwatu nga bamaze mu kuba kalulu ulirayo emyaka gyonna era nga buyita mwana wa Nuupu nga bamaze mu kuba kalulu olabika walinga tugobera kato even before mu kuba kalulu kato ye naturally yayitayagala Bobi Wine ukizoka obutayagala muntu kakati tosubira Bobi Wine kwata kadi ajiwa omusajja omusajja agamba tamwagala era katuyi yagamba ati yali wa Nuupu ekibiina kye bakiyitanga I'm forgetting the name kubaga yali akudde mu DP ahanga yayine ayagakola kye bakiyita Solida kati wange kato n'ebizibu bye yafuna ne mu mbeera ey'obulamu amanya abamubeererawo abantu abo leka batuule ne family
batwale enteekateekezo maaso ate nali Bobi Wine tanasaba gitwalako bw'oba tobeereddewo omuntu nga mulamu kyakikulinyisa mu lute ateseewo security alert we tuyinza okugamba agezaako okulaga okupredictinga ekiyinza anti abalabuliddewo mujja kutwala ebyobufuzi kubanga tuli mu kaseera kabi mulimu abantu abeetega buli yafudde buli awakuŋŋaanya abantu nabo bali ku birala ne bw'aba tamanyi ki kigenda mu maaso ayagala akwate akazindaalo avumireko Museveni akwate akazindaalo yeetega abalonzi akwate akazindaalo akole obuvuyo teri akwate akazindaalo n'avuma Bobi Wine teri akwate akazindaalo lwaki ogamba avumireko Museveni kyo wandyekubidde sites zolubina ogamba akwate akazindaalo avumireko Bobi Wine oba avumireko Museveni teri nyo wanakwata akazindaalo vuma Bobi Wine ani alina obuddo nsereko muti gutali nsereko mirundi emeka mingi ngali balonzi mulaba ku TV ku TikTok era ng'ayogera ku nsonga zaabwe babavuma awo weyeetaagisiza netayinza kunoonyezaako kalulu kuba tebagika kaadisi Chosen Becky ne bawa maikidwa nga dictator Amina dictator Amina tulaba nti be bamu ku bavubuka abali abamanyi ku mukutu ogwa social media tebangako w'amaanyi ebyaddala muleke kutuumatuma abantu bintu yali w'amaanyi ng'akola ki ku Facebook ng'akola ki ateekayo challenges z'abayimbi akola amawulire g'entertainment web lekera ebyekisiru bye lekera ebintu ebyo lekera ebintu ebyo lekera ebintu ebyo so bakwatagana ne Chosen Becky abantu abamba bakwatagana ne Chosen Becky of course ne bategeragana nga abantu abakulu naye twalabye amwana muleza mukirwa Kasukumbu Chosen Becky yamukubidde esimu namutegeeza musinga obulamu bugenda dictator Amira mulibu secondly tewabadde mukwano wakati w'abantu abo bombi tekiwali kibagatta basa lokuma Chosen Becky mumpi nedda nibula tweta bigambo bye lindamu nsinaba kuyita ati lindamu njagala weetegereze nnyo ebintu bino era abakazi babimanye weetooloole nnyo musajja kikyakwagalako ebiseera ebisinga buli lwoba mu ndongo eno n'otunuulira omusajja ayaggayagga ng'ayagala akwerippeko naye akufunireko amasannyalaze ebiseera ebisinga omukwano ogwo tegusera kuwangaala secondly omukazi ng'akusinga buli kimu nako kabaate nnyo mu mukwano ekisooka omusajja taba na busajja bwe ekyokubiri toba na sse yonna mu maka ga mukazi nga buli kimu kyonna ye roll over ekirala gwe omusajja kikyoleeta ku mmeeza mu relationship omukazi kabeere mubi atya kabeere mumpi atya kabeera atya naye nga gwe kyoleeta mu relationship bulungi bwo kambuze ani yakyayani ani yakyayani sagala nze kumanya ani yakyayani naye nze nkubuulira ne bwate beekyaye nga bali mu kabadi this relationship will not work nga bamaze bazadde abaana ati okuzaala omwana si relationship tosobola kuzaala omwana asooka n'owokubiri ne bw'omuzalamu abaana mukaaga si relationship kambabuulire nno nze kyemanyi ku bakyala kati kankubuulire era abasajja babala nnyo nti omukazi alina future naye wadde simwagala ku mutima naye ekituufu asobola okubeezaawo n'erinnya weeriri alina kyayongera ku famire mu kaseera kati ninnyo weebuuze ekibadde kimufubutuso mu muyimbi w'eggwanga abaana abo abaana basinga relationship pati zizombi omukazi bw'aba tayagala kuzaala ayinza obutazaala anti nyinza okugamba oyinza okubalaba nga buli bbaawo lwatakulaba nti na lubuto kikuyisa bubi mukagenderere nnyo abakazi omusajja olaba akufubutukamu abo abaana abokumukumu gwe manya alagawa kanti kankubuulire kino ebyo byonna tebirina makulu naye nze nakirabirawo ne mmanya nakiraba baana baffe bekampala mbamanyi nemmanya nti waliwo abala amasannyalaze waliwo ayagala ennyo ng'ayagala bulungi bwa mulenzi naye nga talina kyateeka ku mulenzi asinga ekyokubiri ati wuliriza nze oluusi mulaba omuko buli lwoliraba ng'oyagala okakasa nti ajogebwa newe yafumbirwa wennyini kwe kulaba nga nazaala manya omuka alinamu kasente atya nazaala banaku be bajoga kasi tolaba omukazi ng'alina essente kasi nalaba dikiteeta Amiru ng'ayimiridde wali Nazara ali wali bakuba kalango ka kivu ne manya nti ono muddu awulira taweebwa kitiibwa